naye bannanga abakyala bakolera mu bifo nga bino balwana, beeroga, beevuma, balwana, beekola buli kimu ky'omanyi ekisinga okuba ekibi. Kakati njagala otunuulira abakyala bano. Abakyala bano bakolera mu kifo kimu, balwanye ne beekuba, bonna basika chipusi bonna basika chipusi ku kkubo. Ono omuwanvu asika chipusi, n'oli omumpi asika chipusi. Bonna bayiye ebintu, buli omu ayiye ebintu bya munne. Basose kulwana ne balyoka beevulunga mu bitosi ne bamaliriza. Oli n'akwata obummonde bwono obwabadde asazesaze obwa chipusi n'abuyiwa ku ttaka. Kapito wa munne yenna amuyiye ku ttaka. Ono naye n'agamba tojja kundaba, naye n'agenda n'alumba oli obummonde bwabadde awaase naye n'abuyiwa ku ttaka. Bonna takomye okwo, n'akwata esseppiki n'amugoba n'esseppiki agimukube ku mutwe. Ayagala kumukuba seppiki ku mutwe. Mukyala wadde ewaka ng'azimbye ng'omubuuza ate wabadde ki? Munnange ate nagudde. Kumbe baamuwuttudde. Bannange abakyala abakola mu bifo ebiti bannange baba tebeeyagala. Kizibu okusanga abakyala nga bakola mulimu gwe gumu banga bakolera wamu nga beeyagala. Kizibu. Abasinga obungi babeera tebeeyagalirako ddala. Bayomba buli lunaku, beevuma obwamalaaya, beeroga, kugamba beekola buli muze gw'omanyi okuba omubi ku nsi ya Katonda eno. Kati bano bagamba nti kano akakazi akampi kasobola okuyikiriza ono omuwanvu, ono ayambadde ekiteeteeyi omuwanvu, kali ke kamuyikiriza ne balwana beekubidde nno ddala ne beevulunga mu ki? Ne beevulunga mu bisooto. Naye kali akampi nga tekasobola ono nga w'amaanyi. Kati kali kye kakoze kwe kukwata chipusi zoono ne kaziiwa ku ttaka zonna z'abadde asaze era ze zolaabawo wansi. Ono naye n'agamba togenda kundaba, naye n'agenda n'akwata obummonde bw'oli bwonna n'abuyiwa ku ttaka. Bannanga bano abakazi baba bajja nakwetta, basaana kwawulwa. Era wemanga nze Chairman avunaanyizibwa mu kino ekifo, bano abakyala mba nina okubaawula. Buli omu n'aba ng'akolera wuwe, ono n'aba ng'akolera eri, n'ono n'aba ng'akolera eno. Okitegeera? Ono n'aba ng'akolera eno, otherwise bano baba bagenda kwetta. Oni ajja kuyira munne butto. Kati wuuyo abadde amukubye seppiki ku mutwe. Omukazi adde ewaka yenna ng'azimbye, omubuuza obadde ki? Nga tasaana kwogera ki kimutuuseeko, nga yayiikiriza omuntu ne bamuutulira eyo. Kakotoseka akatambi okerabireko vidiyo yiyo, gimpeleka like. Umukobwa bamufanya iyo muwara bamufanya What are you doing?
obulwadde lwakoni wano e Kalamba waliwo yasize ebintu by'omuntu wano ndowooza nga bwe mubiraba obumonde babuyiye lutalo olubadde lw'amaanyi wano e Kalamba yasiti nga bwe basika wano ebyokulya akawungeezi waliwo ekigenze maaso wano bamuyiridde obumonde waliwo yasiza fulasika wano mubitegeera ndowooza bajja kusiba ono yomukowadde mu bitabo kakati abakazi nga bano kankubulire tewali ntalo zisinga kuba mu bakyala nga bakyala bakolera mu bifo bwe biti. Abakazi baba tebeeyagala boyi wange simanyi lwaki. Abakazi baba beera babobi baba kwegamba baba tebeeyagalirako ddala ebisooka n'ebisembayo. Beeroga bw'osanga ng'oli aloga oli amusiraanyi. Bano bakola omulimu gwe gumu bwe ndaba buli omu asiika chipusi. Buli omu asiika chipusi ku kkubo. Naye muganda wange oba ndowooza omu kasitoma bakasitoma ba munne abatwala ndowooza omu chipusi z'asiika atwaliramu ne bakasitoma boono. Kati buli omu alina ennugu ku munne. Buli omu alina ennugu ku munne era tebeeyagalirako ddala. Tebeeyagalirako ddala beeyise bamalaaya ate munnanga abakazi ze bansopera. Bwe bafuna obutakkaanya nalyoka beeyita bamalaaya naye nga jasi bakola bukolezi wamu. Kati tebaagalana ate nga bano tebalyagalana. Naye munnanga ebiseera ebisinga omuntu bwe mumala okulwanamu ate mumala ne mufuuka ab'omukwano naye tekiri mu bakazi. Omukazi bw'aba nga takwagala ng'oli mukazi munne aba takwagala. Ne bwe mulwana va mu bino ebyaffe eby'abavubuka tosujja okulwanamu ne mukwano gwo kyaliiwo naye muddamu bala ne mubivaako. Fe abasajja ebintu tubita mangu naye abakazi balemera ku nsonga. Omukazi asobola okulemera ku nsonga mpaka kuwulira bubi mpaka mu ntaana ng'akyagireko. Kati walaba kafayiti bano ke bafunye tekigaana oli genda n'aloga munne n'amuloga ettalo oba n'amuloga bizinensi esiraanire ddala. Olw'okuba balwanyeemu ako kolaba ke balwanye si katono kanene kubanga beekubye ne beevulunga mu ttaka beekubye beekubye ebyaddala ne beevulunga mu ttaka. Okitegeera ekintu ekyo Mukama Katonda ono abakazi banyumira. Ono akutte seppiki ye agikube munne ku mutwe oba agwase oli adduse emisinde saketi okwetaasa ekibambulira ky'omukazi abadde afuuse ennumba naye ng'eyatandise olutalo. Ku bantu abaddewo bagamba oyo omukazi omumpi yatandise olutalo yatandise ng'ayiikiriza munne. Era bw'obatunuulira n'omuwanvu alaga nti musirise naye ate nga wa busungu obw'amaanyi. Musirise naye ng'ate alina obusungu. Kali kakuta ekipusize ne kaziyiwa kali kakuta ekipusize ne kaziyiwa zizizula be zisaasaanye. Agenza okulaba chipusize baziye n'agamba naye nawe togenda kundaba oyiwe ebyange gwe ssebo obeere n'obumonde bwo nga muyinaayina. Naawe kankuyire ebibyo ntegeere. Era naye n'agenda n'akwata obumonde bw'oli bwonna n'abuyiwa ku ttaka. Kati luno olutalo luba lusana kuyingiramu bakulembeze ababatwala. Luba lusana kuyingiramu bakulembeze ababatwala. Oba ssekyo omu ku bba ajja kutta munne bibanga ebyokusaaga naye ate ne bifuuka bya ddala. Omuntu ajja kuyira munne butto bonna basiika chipusi. Oli ajja kukwata butto amuyisa mu muliro oli mu feesi amuyira amugambe kale kabansibeko ka busibi. Kati okwewala ebyo byonna ky'olina okukola ekintu kimu kukwata bakazi bano ne mubaawula. Naye bwe muba temubaawudde abakyala bano baba bagenda kwetta ebyaddala. Kati nze abakazi bannyumira ng'obeera ewaka ng'omukazi akomawo
ng'akugamba mbu simanya nazimbye ng'ayina azimbye omutwe, ng'omukazi akomawo ewaka ng'omubuuza obadde ki, yenna ayina olubale azimbye adduugala ava kulwana ng'atandikirawo okubyogera. Asobola okwogera nti bamukubye, asobola okwogera nti bamukubye, otomatika tajja kusobola kubyogera. Be bana bamu abakazi abasajja bye bagaana okukola, n'amugamba naye omanyi tuula ewaka tuddamu kuvaawo. Naye ebiseera ebisinga abakazi nga bano babeera basinga omumaaza, baba basinga omumaaza, baba tebalina basajja. Ddaaki zino entalo za banene, era omuntu alina okuyingira mu luno olutalo alina okuba nga ye mukulu chairman abatwala, otherwise bano abakazi bagenda kwetta ebyaddala, bagenda kwetta. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mubere bulungi, mweraba.